Akale nkwaniriza konyo buterevu ku mukutu vike exclusive najogenze maso nokubera ngo sinzide okutula basako kubera nga otuuliriza ku mulimo wo sinziro kubera ngo kakalabiza nkwebaza nti je bale jyo tusaka engalo ate ense yagala abakozi okwongera okukubiriza mwaka tonotono yongera maanyi na buyiya mwekyo kyokola ensi muddo jajji joga bola babajoge ekibuga ojja kubanga nawe oli omukwabo. Kakati mawulire genzize nago si mateefu si malungi kubera nga gawulirwa matu alwansonga Uncle Bean amisinga oba yabuze okuva ekiro kyeggulo paka na kakati okusinzira ku Uncle Bean ebigambo byazayogera ne programs zazenga akola atugenda kubera tubitunulira ate awo wenyini abantu be yakoze nabo program nga ono kwekuli Sabazonto wa YouTube channel manyidwa nga Bizonto Comedy avudeo naberanga ategeza lwebakomye okwogera nabutya Uncle Bean bwe yamisinze. Uncle Bean gwata mumanyi ngenda kuberanga mukunyonyola bulungi osobola okuberanga omutegera yomu akubasajja ensangi zino eyesoolayo kuberanga akuba ayabya okosako n'okuberanga ayasanguza ebya Suzan Makula ononga ye mukyala wa Pastor Bujingo sako n'omwami mwenyini Pastor Alozias Bujingo. Uncle Bean okusinzira ku Sabazonto byagenze maso n'okuberanga nnyonnyola bino byengenda okuberanga ate nkugamba nawe kenyini obyewulirireko bampita Viki video bweri nkola yange nkusabye jimpereka like agwe mukwano gwange bubanga tunaba kuberanga ogikampeera nkusabye mbuwombefu mukwano bilo likinga video kijambako kuberanga edukira ku misinde jawa gulu ate buli muntu naberanga asobola okufuna information mukadde subscribing ku mukutu era still nkusabye newombese bilo subscribing ofuna updates ezili latest atokuvira ddala bitundu by'eggwanga ebyenjawulo asiwe woka nkujukiza haja tikalodo mulombi wedduwa kumwe abalina ebizibu ebyenjawulo nti ona akola ku nsonga za mobe ebizibu bya mwenga ayita muddwa era ng'ennamba esembya 067 kosobola okuberanga omukufunira ku WhatsApp kweri neboka kuba direct akasimu still kaitamu asisobola kuberanga nerabira Skin Mama Beauty World kulwensusu zammwe ez'omulembe era nga gwo omukyala bakuyita ne bakola nga bakugamba oyagala kusigala mu nakyokalayo oli muddugavu sigalawo oyagala kuberanga oyerukamu jangu oyagala kusigala mu nakyokala ye ey'obweru still nawe jangu songa nawe wakataketake jangu Skin Mama ja kuberanga ate akukolako bulungi gwe eyeyerusaako ebizigo nebikuocha Skin Mama Beauty World asangibwao na Mirembe Road opposite Link Bus enamba ziri awo ku WhatsApp kweri songa ate nebo kubaka sim direct kamala ne kaitamu abanafa aba Extreme Sparkle bakugamba nti bo bakola ku nsonga za kisenge na buli gwo omukyala awe wali ekyama kyo wandibadde obekwata singo nabo yagala okubeera omukyala ow'omulembe kakati Uncle Bean ngabo yikugamye nti yomu kubasajja emmekete buli muntu gwali okubeera nga yeewunya almost kati mwezi mulamba nga yeewaayo okwabya ebyali mu maka mwe yakulira mu maka omwali abantu ababiri abali abazadde mukaddako okuli omwami Pastor Bujingo Alozias okosako n'omukyala Suzan Makula nga bano be bamwola okuvira ddala waka babo paka ku sort media gye yali akola mukaddako emabega. Uncle Bean okusinzira ku Sabazonto avuddeyo naberanga ategeeza nti okuvira ddala olunaku olweggulo yamisinze era nga agamba communication gyasembyeyo okubeera nga afuna naye oba okwogerezeganya kwe basembyeyo okubeera nga bafuna mbana ababiri akwabadde kwa kumutegeeza Uncle Bean. Uncle Bean nga yategeeza Sabazonto nti ali mu basi agenda Mbale okubako omuntu omu gwasisinkana wabula ng'omuntu oyo Sabazonto ne banne bamumanyi oluvannyuma n'abagamba nti buli kimu kijja kubeera bulungi lwa nsonga olwaleero babadde bateekeddwa okushootinga program emu ku channel eyo eya Sabazonto. Kakati sikulwise munnange okusinziira ku Sabazonto bwe yazzeemu okumukubira
oba kuddamu okwagala communicating naye amuwe essaawa entuufu ze bagenda shootingira mu programu yaabwe ng'ate essimu ya Uncle Bean eri off anagezaako okubeera ng'amunoonya online ku mukutu ogwa WhatsApp still nawo nga talabikako. Ne banna abalala bwe bagezezaako okubeera nga bwe batyo bakikola banoonye ku Uncle Bean still naabula wabula ne bagezaako okukubira ewo omuntu gye yabagambye nti gye yabaddadda oba gye yabadde ayolekera mu bitundu by'embaali awo omuntu oyo n'abategeeza nti tannabakolako programu yonna ey'okusisinkana Uncle Bean olunaku olw'eggulo era we bakitegeeredde nti wandibanga waliwo oba oliawo obuzibu obuguddewo mu masekkati ag'olugendo lwa Uncle Bean lwe yabadde ategeezezzaako bano nti alina gy'ayolekera embaale. Still okusinziira ku Ssaabazonto agamba nti Uncle Bean ono yabadde alina abantu ab'enjawulo bakolagana nabo era nga mu bantu ab'enjawulo mwe mwavuddeyo omuntu omu n'amukubira essimu n'amubuuza ku nsonga za Uncle Bean bw'atyo n'amunnyonnyola nti okusinziira ku situation gye yataddewo nti ali mu bbaasi abamu ku Babuzeewo mbu bwe bumu ku butactic bwe bakozesa obuteeraliikiriza mu mitima gy'abo abandi banoonyezza mbwangu oba oliawo ng'omuntu amiisinze tannatuuka wa gy'agenze oba gye babeera bamututte. So ekyo sikirinaako obukakafu bati okusinziira ku bigambo ebyo. Nina interview gye ndabyeko nga ya ddakiika 12 emabega omu ku bannamawulire bannange ono ng'akola ku TV emanyiddwa nga BTM mwana wa buwala bamuyita Ellen akola program bagiyita Access so nga alina ne YouTube channel ye ndabya publishings emboozi kati nandyagadde amukubire mubuuze program gy'atadde yagishootinze ddi oba yagishootinga ddi ya leero oba ddi lwe yasembayo okubeera ng'ate ayogerezeganya ne Uncle Bean okusinziira program ye gye ndabye eraga nti ya lwaleero. Good enough esimu ye kweri katusaba akwatemu. Oh God. Sawa zogenda kumpewo tezinnatuuka Helen. Kwata akasimu tulabe. Nkubira Ellen omu ku basembyewo okubeera nga bakola publishing emboozi is Uncle Bean. Naye tali ku responding ate ssaawa zino aba tali ku mpewo. Okay. Kati kangezeeko ku ya Bean mwennyini. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Yo ya Uncle Bean teriko. So I think the game oboli awe tuse ku nkomerero. If not that game egezaako okukyuka okusinziira kembadde nerabidde okutangazamu oba okugamba Ssaabazonto agambye nti olunaku olw'eggulo baamugambyeko nti Uncle Bean bamusamoninze wabaddewo omukyala amukubira essimu nga ayagala musamoninga nti engeri gye kiri nti ye first time ya Uncle Bean okubeera nti waliwo possibilities oba obusobozi obw'okuba nga engeri Uncle Bean gy'abadde tagendangako mu mateeka ku misango ejinzo naddala mu kooti nga bamuyise nti waliwo omukyala eyabadde amukubira essimu ng'ayagala kumuwa samoni papers ze okuva mu kooti. Kati Ssaabazonto agambye nti kiyinzika okuba nga Uncle Bean yatidde okureceiving samoni papers ezo alwansonga nti bwe baba tebazikutuusizzaako ate munnange banaavunaana ki gwe bataawa mpapula nga ayinza okuba nga yeyeebuzizza naye ate Ssaabazonto agamba okusinziira ku plans engeri gye bazze nga boogera ne Uncle Bean abadde talina pulaani ya kutya pulaani ya kudduka mitawaana gifaanananga gino era waliwo ne byanokoddeyo ebyava mu meeting mbo nga waliwo abaagala amannyo ga Uncle Bean bagakwateko mu bibatu by'engalo zaabwe
omulala. Anyway, tujja kwongera okufollowing ensonga zino just choino okubeera ng'okola gwe mukwano gwange yakabeera nga tweyungako subscribing ku channel eno osobole okubeera ng'ofuna latest updates okuva mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda sako ne bweru waalyo. At the same time nja kukugamba kyolowooza kintere mu comment section yawo atugigulirawo mwe kubaganya birowoozo kuteesa ku content gwe tubeera tugenze maaso n'okubeera nga ate tuba publishing la. Bampita Viki as of now tusinkane mu updates eziddako.